Esimukasi akantulekedde kya ratio olwayo nga bagamba parallel films bakutusiako sistema gye twolekedde wabula nga bwe nagamba video juna the incredible nga bulijjo era nga kubisigalira zaffe bulambalamba obusika mu Q's Digital Studios Majesty Plaza level 3 cam number 21 Weekly Property Services King's Possibility Grammy Sabona Beauty Products Speak International Computer Accessories Man Technology ngokugata basalima Yusuf Ford Spare Style Masters nga bagamba Imran ngokasiye kona bapalale films bakutusiako sistema gye twolekedde CD International nga bagamba Company Films Productions wabula Imran Show Pictures Productions nabo begasiwa mu olwaliro Faster Films ngogashyeko nabo kagenda mu kutandika yakatandikise wati olwaliro tutandikire masikati g'obudde bw'ekiro ku kifo kino ekiyitibwa Road Tolo nga bagamba Keanu Reeves ngogashyeko ne Vera Vaminga oba Vamiga be bagenda okubeera mu kasinema Rodi abeeraawo n'asuula alinde alabani akwate ku bujjo sajja tikiti nga bagamba Henry's Crime kwegamba musango gwa Henry gwe twolekedde waliwo eyajja sebo yatuuka wali n'atema olutema sirwa kuno yatema butemi tikiti eyagigula nga bagamba Peter Someya naye agenda kubeera mu sinema kuno okunakwanjula Rodi yasigayo yeewuunya nga bagamba Judy Greer naye takabwezeemu ekiseera kyatuuka Rodi nga shift yeeweddeko akola ku night shift nga bagamba Danny Hodge Fisher Stevens bonna bagenda kabaamu nnyo wabula Cary Graham David Costa Bill bonna muneeno ne bagamba namukadde kabaka ayitibwa Bill Duke wabula James Sikani bonna bagenda kubeera mu sinema Rodi yadda mu gaali ye asobole okulekera okuddeka nga bagamba Cindy Tolani yanoonya abazanyi ba sinema kuno kwonna kwanjula nga bagamba Elisa Toto yabeera costume designer waako wabula Chris Jones yabeera production designer wa sinema nga bagamba Paul Cameron ye director of photography kabaka sebo yavuga nga bagamba Curtis Clayton yakagatagata nakawesa mu dakika 45 Jonathan Shoemaker ye line producer wa sinema Scott Fisher ne Mark Fisher ayine batekamu ensimbi wabula Cassian Elwi Lisa Lewison ne Alison tibabula ku mukolo Peter Graham Stephen Hayes nabo ne batekamu ensimbi mu kafulumya Sasha Gavishi nga bagamba Stephen Hamel n'akafulumya mu butongole wabula David Milani ne Jordan Shua nabo baliko kuba akafulumya nga bagamba Limo wa Seven Rodi afuka egaali ne bagamba Stephen Hamel ngugashyeko ne mune be baali bannyini lugero yatuuke bayi kyava parkinga bwatu n'afuluma Malcolm Venville n'abeera director w'okuntiko kati maka muno mwalimu nakyala Rodi wayingira nakyala n'asituka yeetolola yagenda mu kiyungu n'abaako byaleeta ati ogamba ki Thanks. webale mutere ebyokulya ku mmeeza yamubuza ekyo kitambudde kyako tekibadde kibi gwe kityo kibadde kyako ono kibadde okekali wo mutuufu kino kisufu Rodi ali awo kwegamba togenda kulya gwe ati nze namazidde okulya maze okulya nti ye kwegamba ali awo ali easy tunakwate kubugenda osiika n'abasindi ng'ogasseko ne bills weekend eno ku baby shower yaabwe nze saagala genda wabasindi ne bills toyagala genda njagala Cindy ne bills at least nabo bafuneko obudde bajjeko ewaffe ati tebalina buzibu kujja wano waffe David omanyi kyentegeeza tulowooza nti ke kaseera ali soogere ku by'abaana oyagala soogere ku by'abaana Henry kale oyagala abaana kale tukyogere ku Henry
Do you still love me? ekyebuzibu okyanjagala Of course nkwagala naawe ddiya Because I know that you used to. kubanga nkimanyi wateranga nekirabika nga tandise okuluzinga omukwano gw'olina gyendi abakyawugane wabaawo akonkona mukazi amugambye njagala mikwano gyaffe naffe bajjeko ewaffe nze nkoyo kubanga tugenda wa mikwano gyaffe olwokuba balina simanyi abaana kati yagenda okugulawo Henry Tony ogamba ki Henry Tony obadde otya ndyoke kyekigenda mu maaso maani ono agudde afunyemu obuzibu tubadde twebuuza oba tusobola okuyingirako ewo just second obadde ki naawe second ntonoto tulina bye twagala okwogeramu bwe baso ne bakwatekuba okuyingira munda onaza balansi katonda wattu bamala uniform y'abazanyi ba baseball bagaba bafunyemu obuzibu ava kulya sausage eziri ku penwells ze zimuleetedde okuza balansi omanyi tufunyemu engeri y'obuzibu kati Henry tubadde tugenda ku game mu dakiika 3 eziddako awo kati nga bwolaba oyo omusajja abadde agenda kuzanya nga baseman waffe kyokka tetali mu mbeera kati osobola ogezaako tuyambako n'ozanya tuli mu November yes ebisaawe bibayo nga babitegese biryoke okay yo bunya abazanyi eddiba erya baseball mu November kati ogamba ki mukama wange genda tuzanyirako leka naawe Frodi yasunulamu n'abirowoozaamu kyava bagamba kale tugende bwe batyo nga bamutikka genda kuzanya nga baseman mu baseman afunyemu obuzibu agenze n'alya sausage eziri ku pina wheels bwe zimuleetedde okufuna endwadde mu lubuto keri yabuuza tudaludako ono bagenda kuzanyira mu Kaizer Town tugenda kuzanya mu Kaizer Town si wala nnyo wabula soko pakingekoko wano njagala nsooke nfune kasete okuva wano mu ATM lwoli nga asiba eggaali amugambye agenda funa kasete okuva mu ATM wali bwe batyo nga bafuluma nno bali basatu nga bassaako obukookolo nywera tovaawo wulira yingini gireke emotoka gireke ng'evuuma bwe bageze mu ATM funa kasete badde bagende ku ddiba mu Kaizer Town musaatu ng'alinda kati nga bakwatako okuyitawo ekyewuunyisa bwe batuuka ebbali ne bayiwako obukookolo onakwata mu nsawo n'ajjayo oluto ekyewuunyisa bagenda kubba bank kati no musaatu ye talabye kati agenda okwekanya nga emmotoka gy'avuga waya zirabika bagasenga te emmotoka eringa enzibe bakwatikuba ne bayingira munda kati etunda waliwo engeri yakakafe waliwo sekute gaadi manyi okwatikuba najja afuna wano kakyayi waayi tujja kuddamu nti kaali maizo sibula bwatyo n'afuluma ebweru kati agenda ofuluma ebweru okujja amaaso okwekkaanya nga si baabayayi bafuluma banka kati n'alengera emmotoka etokota eri wano kati oli yeetamanyi kyekigenda mu maaso gwe ssebo toseguka afande ye yakwata asigadde mu mmotoka wano nyimirira nyimirire ate ndagawa tebamukwata mby ekigwagwa Look, we know this wasn't your deal. tukimanyi guno tekwabadde mulimu gwo Friends, why are you sticking up for him? wabula kati twewunya lwaki totuwa mannya gaabo You care? lwaki obasirikira goza bwe bakutute gye bakutute baade bafaayo 7, Henry. okimanyi bwe ntwogera ku myaka 5 ku 7 gye bajja okusiba singa toyogera bantu abo gwe tuwe buwijja simanya gwoteebwe oli ofiisi oba ali ku meseji kali yabitunulamu Court sentences Henry Torn to 3 years bwe byagenda mu kooti for the crime. baga nti bamusiba emyaka 3 first degree armed robbery nyondo nekaaba bamusindise mu kkomera musaasi mwogeze ennyo era ne banete yabawaayo kwata bukwasikubo nga bamuyisa bamusiba emyaka 3 njagala olabe kibukayo omusaatu yawadde bubezi mu mmotoka yabali tamanyira kumanya nti bali bagenda kubba yadde alowooza agenda kuddiba kipulo bw'atuuka oda yasisikanayo na mukadde Henry. mpitibwa Henry What are you in for? ki ekikusibiza gwe What? eki What are you? ki ekikusibiza ki ekikulesiza mu kkomera Nice, clean, simple. bubbi bwa banka I didn't do it. naye ate sabba
Of course not. wano buli omu bwayasama bamubuuza wakola kimbu nakwata omukazi bampayiriza Life. gwe kikikono nze ndi ku life sentence kati yeebuuza bino waba biteeka ono yagenda okubeera settlement we namukadde Put it anywhere. teeka bwona bweyagala It's not like you got a lot of. sigamba nti olina options nyingi teekaawo gwe bagambye nti waliwo kabada nti oyinza oteeka mu kabada oba wansi w'ekitanda era olina teekaawo wokka kati obudde bwaziba Come on, hurry up. It's maana bukeera ku makya owayiyangwa tugenda kulya breakfast olwayo baleeta migaati oyagala kundwisa namukalisa bikayaga nnyo emigaati bajja erudda What are you thinking? ki kyolowooza tewali You can't be thinking. tuyinza kubanga tolina kyolowooza Yes. You're thinking, how the hell did I get here? nze manyi olowooza natuuse ntya wano ffena tukyebuuza You committed crimes, Henry. wazi omusango kyekyakuleesezza wano It's the wrong thing. See, kwegamba mistake. We never fulfilled our potential. ebiseera ebisinga tubeerawo naye nga tusobola gezako full finger protection kati olaba oyo gala lyemabega Don't stare at tomutunuulira things hectic. You want to be a doctor? oyo golaba ssebo yali ayagala kubeera musawo I could have been a good one. ate nga tomanya yandibadde omusawo musufu He chose not to fulfill. naye ate n'asalawo obutatuukiriza kya busawo Talking about bad choices. I recommend these potatoes. bwe twogera ku bad choice esooka olya lumonde ono Well, extra, please, Charlie. muteeko ka extra ka lumonde See, the real crime is. kati omusango omukulu guli nti What is yours anyway? bwetasobola tuukiriza kirooto kyo gwe ekirooto kyo kiriki ekirooto kyo I'm not sure I ever had one. sikakasa nti oba nalinayo ekirooto Hey, mama, what kind of life's that? bulamu kika ki bwolina obwo butalimu kirooto Pretty good one. anti obulungi obutalina buzibu I don't, Ah, any offense, Henry, but you're in. sigamba nti kuyisa mu maaso naye ate oli mu kkomera Are you gonna read? toyinza kuŋŋamba nti obulamu bw'obusufu Thanks. omugaati ogenda guli ati nedda gumpi nze olunaku lwali lwa migaati kati nga wayise emyezi 6 nakya yakwateko bajasisiikane rodi mu kkomera kabaka kwe kujja musisiikana mukyalidde yatula ebbali Okay. yamubuuza oli otya kuno ndyoke ndowooza I'm good. ate gwe kuno ndi bulungi nange siri bubi nnyo Look beautiful. onyirira ye akiraba anyirira naye henry ekindesa okugamba Something I have to talk to you about. waliwo ensonga zembadde njagala okuyitira munnange ezakyoba ensonga ki I fell in love. okimanyi nti nagwa mu mukwano ee It just kwegamba happened. kyatukawo butuusi I'm really sorry. nsonyiwa mukwano It's all right. akiryoke Not mad. kyogamba toli munyiivu No, nita siri munyiivu nze ndyoke I want you to be happy. njagala obeere musanyufu munnange igalodi kiriga ekitamunyize naye nga mugambye nti njagala obeere musanyufu kati nga wayiseewo omwaka Hey, Max, gwe ssebo next review. review yo yaddi Why don't you show us what you did last? lwaki otubulira ki kyogenda kukola oba kyewakola mulundi ogwasembayo Come on, show us. leka naawe tulage maxi namukadde ayitibwa maxi baako kyotulaga obadde ki And in the ass. kati ebiseera bisinga boodi ejja ne bagezaku ku reviewinga okulaba obadde mubutuufu ogwana okuweebwa perol I'm kati ono bamubuuza bakimanyi egenda sembera bored. Cole. kati ebiseera bisinga ye bwagendayo alina byayogera ebinyiiza kirabika tayagava mu kkomera kati bamugambye tulage kyewayogera Working a little bit. omulundi ogwasembayo nasooka nenefula namukadde neneteekamu olwazoliga Break into you. ne bambuuza nti senga tukuta I'll kill you. wano ogenda kubeera otya ne mbagamba ngenda sooka mmenye nyingire mu nnyumba gyammwe And I'll dance through your gut. nzite embwa yammwe male okuta embwa yammwe ntandika okuzinira amazina mu lujja I'll bite and I'll mangle and I'll tear the tongue. then nkuluma omutwe ninga agaayo omucungwa oba omuyembe I'll hurl myself into the sky. The ethereal sky flame. then male nsooke nekanyuge mu bbanga Darkest angel. male okwekanyuga mu bbanga To a goddamn heavenly fireball. kwegamba mbeere nga heavenly fireballs okitegeera You guys want to see this? Huh? mwagala okirabako bannaye bwatyo sebo bwe yagamba review board nebagala naye kyabikono ona Let me, I tell you that. nkubulira amazima nange obadde ontiisizaamu Go it anyway. Thank God. kirungi sirina gyendaga Coming up. gwe review yejja Come on.
You even do the twitch like yourself. myezi mitono ogenda kubeera nga namukadde nedda You don't like it around here? gwe toyagala kubeera wano Henry's innocent. tokimanyi nti atugamba lino sente teyajja musango Fine. I didn't do the crime. omusango saaguzza naye ate baakusiba I don't like that. That's naye ate nkyagadde Henry. henry You did the time you might as well. baakusiba Just kill. bakusibira obubbi bw'ofuluma lwaki tobbira ddala ne kiggwa You're cute too, kid. Get up. You're finished. Get out of here. kikole situka bw'ofuluma genda obbe olya maxi amuganyizi bwekisibamu ate kirabika kinyuma Dream was, Max. maxi What? eki You never told me your dream. tongambangako ku kirooto kyo nga gwe kyoyina Really? ekirooto kye ndimu I mean, it's easy living in here. kwegamba kyangu nnyo okubeera mu kifo ng'ekkomera All you really gotta do is show up and gwe kyolina okulagezako shobi nga apu nga kiwedde kasaba kutekinga nti wooli nga kiwedde nice is good, yeah. kwegamba wano wali okke tewalina buzibu It's horrible, Max. ekifo kiri holibo That makes me wonder why didn't you ever talk? ekyo kyewuunyisa lwaki oba toyogera ebiseera biri obadde toyogera Back then, anytime you had the chance. muli mu biseera biri obadde olina nga omukisa okwogerayo ekikuluma naye nga toyogera I thought maybe this was my way out. nali ndowooza nti oba osanga bwe najja mu kkomera kijja kuba kintaasa naye ate Yeah. Bullshit. What do you mean? kikyotegeeza Nothing's changed. I mean, whether you're out there or you're here, the truth is yamugamba ssebo tekirina kyekyawula you're the same guy. gweoba ali olowooza nti bwonojja mu kkomera kirina kikigenda okukutaasa naye osigala omuntu y'omu oba oli mu kkomera oba toli mu kkomera oba oli bweru oba oli mu kkomera kyonna osigala gwe henry sokaisibeta n'omanya gwe kikyoyagala oli olwaleero You got everything, kid? omaze okufuna buli kimu kyonna kiweetaaga kedde Hey, Max. maxi Maybe you should think about getting out of here. oba osanga bandirowoozeza ku kyokuva mu kkomera Listen, wuliriza the only thing I ever missed in 23 years. ekintu ky'emmiisi mu myaka 23 To tell you the truth, I don't think that's worth walking out of here for. kwegamba tugambe oba miisinze eki ate nga ndaba tekigwana nze kuva wano I hope I never see you again. kansube sijja kuddamu kulaba mu kkomera n'akwate kuba agezeeko okweyongerayo bwe batyo bamugulya henry oluvannyuma lw'ebbanga lye yali abaddeyo yaza amaaso n'asooka yeekanya embeera ye agamba nti okwate kuba okujja mu kkomera yalowooza nti oba osanga kijja mutaasako ebintu ebimu ebintu ebibadde bimuleetera stress ebintu byatasobola gezaako kwogerako kwegamba nga obulamu agezaako butambuliramu nga bw'ayagala oli n'amugamba kola kino n'akikola n'atambula oli n'amusindiikiriza okukola ekikyamu n'akikola oli n'amugamba tuulaawo n'atuulawo kwegamba ebyo byonna nga linga eyatuuka ekiseera n'ava ne ku nsi n'agamba ekijja kijje kererowooza nti oba osanga bw'obeera mu kkomera ate obeera eyo n'okkakkana kati ategezo kyanga bw'obeera mu kkomera ate nayo yakwata ekubo n'afuluma ebweru kwata ekubo n'atuukira mu kifo kino ekyali amaka mwe yateranga okubeera konkona genda konkona oluggi waliwo kabaka eyaggulawo henry yebaliko Hey, Debbie, Henry's here. debi wandize nosisinkana henry yono Come on in, make yourself at home. kwata ekubo oyingira okkakkana tetulina buzibu n'akwata ekubo n'ayingira munda Mind me, I'm just getting set up for my meeting. manyi mbadde ngenda maaso na kwetegekera ka miitingi kange Sure. Honey, wandyagadde ofuneyako okunyako tewali buzibu hani henry wandimufuniddeyo kabiya akanyogoga kati kino kyayogera nakyo takijjukira naye nga kyekijjo kijosefu kiri ekyajja ne edi ne babba banka ne bamuleka mu motoka naye lwakuba ye takijjukira kyokka kati sebo kyekibeera ne mukazi we bamusimba akacupa kazi we yajja ali lubuto kazi bulijjo ekimutta kuzaalako yafuna omusajja kati naye gwe yafuna yali mubbi luli naabutaka drink yakwata ekubo n'amuleeta erudda agezeeko musimba bintu bye bisinga baali babikuŋŋanyiza ebitonotono nga babitadde mu kabokisi gamba kimu we bali
glad. What do you ndi musanyufu kati ogenda kukola ki Honey, starting to arrive. bantu batandise dde okujja Henry, you could be a distributor for neno naawe osobola okugezaako okubeera distributor w'ebintu bya koleya future of food storage. Plus, kwegamba distributors, you get paid even more. gyoko mufuna badistributor abakoleya bakongeramu ku ssente You mean like a pyramid scheme? oli mu pyramid scheme No, not. It's a multi-layered marketing paradigm. bagiyita multi-layer marketing paradigm bwe kiyitibwa paradigm Listen, Henry, I henry just wanted to say thank you, mbale jasi njagala kwebaza mu kusembayo kukyaki ate Not giving up my name. butandoopa munnange Know your name. erinnya lyo butakulopa nze jo yajja ne edi okay I'll see you, Deb. ndowooza tujja kuddamu tulabagane debo bwatu nakwate kuba eyongereyo lengera musaatu bwatu nakwate kuba eyongereyo nibano ne bakwate kuba kisobole okudda munda obula kati kyebuzibwa agenda kukola ki kintu kyeyasinga okubeera nakyo yabbuuku yemwe mwali oli ayitibwa edi vibes yalumusuulamu baali kirabika basoma bonna bina nga amaso byekanye n'abiteeka ebbali mu bokisi n'asiikira okumala ebbanga yassa ekikowe nga yeebuzira kati mu butuufu ngenda kukola ki waliwo yali alanga akalango bafalato kati webukya ku makya yakwatikuba najja ebbali ku banka n'agitunuulira wano sewe bamukwatira ku mulundi guli yatula banka eno n'alyoka asembera bagenda bamutekula eggaali kati okola ki yesu kristo okola ki Stan, I gotta call you back. wama ngenda kuddamu nsooka ekubire ku simu lindako You idiot! mutumbaavu gwe Look at where you were going. bwetusobola kutula wajja olaga You okay? oli oke Okay, is he all right? ali bulungi ye Yeah, don't get up. I'll call him. tosituka kampita ambulance Around. yegamba ono si ye gwe Me. yenze munnange He just walked right out into the street. You know, ayingire I saw- leka naawe obadde ku simu mu motoka oza sikulabye I was. badde siri ku simu naawe if you just park the car. wali pakinze emotoka ebbali alisi nsooke mutwale wali munda tufuna ambulance Here we go. Here we go. Here we go. majangu situleko lwoli amutunulidde ng'amujjukira Yeah. gwe yakwatira ano ng'ali mu motoka epakinze ey'ababbi kati yagambye oli afune emotoka wagipakinga ono kamuyisewo alisi baye bamufuni ambulance Thanks. weebale nnyo ssebo okay nakyala yajja Call an ambulance? oyisa ambulance kono kiryoka esseetaaga ambulance We just get run over. Lucky, I guess. gwe gwe basekudde eggaali okubanga olyoke okyanga oli wamukica nkuleke I think someone should look at you. nze ndowooza omuntu omu yantute ne bakwekaanya Hello. ngamba gwe wayi Do you want to see someone? wandyagadde alisi ogenda olaba omusawo What? eki Oh, that. What? agambye nyina bwe nakulaba Take a chance on Buffalo. bafalato nakyala yakuba akalango ka bafalato Oh, yeah. I I mean, look, you seem to be okay, right? olabikira nga ali oke Yeah. of course sindi oke So, that's Fine. all right? Sure. ndowooza togenda kunsuubingako tewali buzibu newe ŋŋenda nti ye You know, be more careful. weegendereze ng'otambula olulala jafuna obuzibu bwa bwereere amaaso ge gonna ne fokasi ye n'ebirowoozo bibadde ka banka keri yakwatikuba jakojobe wabula abakojobe agenda okuzza amaaso ludda waliwo ekigambo whisky in the vault lindako baali balaga ssebo erudda waliwo theatre yalimu engeri y'omuwaatwa naye nga bagamba nti omuwaatwa ogwo mu biseera biri ebikadde abantu bagenda ne basimagulinganga wisiki ne bamuteeka eyo ne bamukweka eyo muwaatwa kabaka yakwata kubo n'asembera naye nga omuwaatwa gulabika connectinga ne banka
theatre yene eyitibwa Orpheum. Eyitibwa Orpheum. Kati yakwatikuba najja ebbali mu kakuubo. Muli yeebuuza oba osanga omuwatwa gukyaliwo ddala mu butuufu nga gugukira mu bbanka. Eri ebbanka eno ye theatre, guno gwe muwatwa. Wano wabeerawo omuwatwa okugatta bbanka ne theatre ogwaliwo mu biseera ebikadde. Buntu oba togenda kufa bugagga yajja mukomera kujja sika ne Max. Why? Why mbadde nali suubira siga kudda mu kulaba face yo nateera. I figured it out. Nze ndowooza nakitegedde. Oh, that's good, good. So what is it? Ekya banka. Banka. I think it's your dream. Yeah. Mbu yasegedde ekirooto kye, ekirooto ky'ebbanka. Kono banka ye ekirooto kyo nti ye. That's your dream. Yeah. What kind of cockamamie dream is that? Kati ekirooto ndaba kyekyo. Guess we'll have done the crime. Tojjukira waŋŋamba nti engeri gye bansiba kati omusango ne bwengujja. Right. You say. Kati olowooza ki? Ndowooza ku ki? Ku kya kunnyamba. Okunnyamba ku kyaki? Will you help me, Rob? Ononnyamba okubba banka eyo. Gwe You came to jail. ozze mukomera kusaba kuyamba nje nkuyamba obbe banka nti ye. I missed you, Henry. You've got your review coming up. Oyina review yo n'aba board. Out of here if you want to. Kati osobola ofuluma oba oyagala kono tokifuna. Yes, it is. Nedda. It is not. Max. This is my home. Gano ge maka gange boy nze sina gye ndaga. Siva mu komera. It's a prison. I don't care what you... Komera si makaago. Max, Nze sifaayo ku kyoliito oba oliyita komera nze ndiyita maka home. you can't die in this place. Tosobola fiira mu kifo nga kino naawe. What I want. Wayi osobola ofiira wenjagala wonna. I'm asking for your help. Nkusaba onnyambe kale. Nyamba tubbeka banka kano bansibira bwereere. Kankabbe. I got cards, kid. Max. Kankwate kuba ngende. Kibale kyonjo okusiikana. Max naawe soko gye. Maxi. Wamanzi kuliraawo. Amugambye nti review yejja n'aba board. Abagaba payroll. Alisi osobola okugezaako ku luno bagamba ekitegerekeka nova mu komera n'ojjo nnyambako n'enziba ka banka. Agambye mbu yasundemu nga kirabika. Kino kye kirooto kye. Olina amubuuza ekirooto kyo kyakubba banka nti ye. Butuufu ekyo kirooto kya butumbaavu nnyo. Lodi akwatikuba najja embali ku theatre. Era yina okwatikuba osooka okuyingirako munda okwekkaanya. Yitawo paka munda. Najja nga asimbira mpola mpola. Waliwo akazannyo akagenda okuba nkalabibwa mu bbanga erijja maaso eyo kayitibwa Cherry Orchard, the Cherry Orchard. Bali muri rehearsals. Couldn't see out the train window. Director wali. So much. Kati ekyewuunyisa nakyalo oli wa Bafalato yali ku stage. Fears? Where's Fears? Fierce aliwa. I'm sorry, Fears is sick today. N'osonyiwa Fierce mulwadde tagenda kubawo olwaleero. I need a Fears. Continue. Genda maaso tekikula. Fears is Kale ngenda kuzannya n'efule nti Fierce waali. Fears, you dear old man. I'm so glad to find you still alive. I said I'm so glad to find you still alive. He's a little deaf. Munaye ekigala. Dana Andreevich says that I'm an upstart. Money grubber. Say whatever he likes. Bagamba mwe simanyi nze ndi upstart ndi money grabber bonna boogera ekyebogera nze sifaayo. I just want you to believe in me. Njagala onzikiririzeemu. I just want your wonderful tender eyes to look on me. Njagala lissa amaaso go gana masufu. Gantunulire nga bwe gaateranga okutunulira. Bannange nze sibategeera director y'ekyanji. Yepita Some ag'obuzaali. Walaba ka prison break. Amageuda ningogasseko n'obulala. Stop showing me that safe face. Lekerawo okundaga eyo face eraga nti oli seefu biki biki. You. Sigamba gwe naawe obadde kimatama. Ngamba gwe. What are you doing? Okola ki? Me? Nze. What? Nkola ki? I'm listening. Nkuwuliriza by'oyogera. Owuliriza? Well, it looks like you're Gwe kindabikidde nga hearing awulira. is to be weak. To listen Naye ate okuwulira bagamba kwa banafu. Okuwuliriza kubeera strong. is an action. Strong listening kubeera strong otekako ebikola bwe nti neetekayo omukono mpulira amatu. What is that? Kati okola ki ekyo? I'm listening. Oŋŋambye nteekeko ebikolwa awo mba mpuliriza.
tondaba mpuliriza I mean, is that what you want? bw'okyagala bwe makikola What you mean? kikyotegeeza jula Okay. Then what do you... kati rambutuufu oyagala ki You're performing. Not tetuganye ogenda maaso n'operforming naye tulina kyolaga opafominga Derek, I'm an actress. Derek kyekyo kyenyina okola ndi actress whatever you want. weeyite kyonna kyoyagala You haven't shown me anything. wabula amazima gali tolina kiwandazi kiraga nti oli actress Stage, every moment, every word kwegaba buli kigambo buli kaseera konna should be a risk. olina okuba nga orisikinga mu kino It's your risk. kati risiki yo yeri waggwe I don't know, Derek. simanyi Derek eri mu katofaaliko ku mbaavu awoleseyo kaliro bwatuka bwotyo tuddeyo amma I'm gonna grab some... kange nensooka enfuneko okunywa Go and grab a coffee. genda ofunako okunywa Coffee. kyeyasigalira okola That's what we're willing to risk in life. kwegamba ekyo gwe kyowiringa okurisikinga mu mulamu funako akunywa Are you here to sue me? gwoze kunsuuwinga nedda kati ki ekikuleese Is it always like that? bwesio bwe kibeera buli kaseera In rehearsal? ebintu bya lihasozi bwebityo bibeera si byangu Looks complicated. nze birina bikiranga ebiri complicated Madame Julie. madamu Julie Yeah. agamba kigwe yasaba kuba okunywa You want one? oyagala nawe funi yako okunywa Sure. yes sewali buzibu tufunye bubiri Thanks. webale nnyo nnyabo You look like you were listening. onabikidde nga abadde awuliriza Really? okakasa In a way. yes obadde nga awuliriza I wasn't. mbadde siwuliriza ge mazima I was playing it safe. just mbadde ekipuleyinga seefu nange ng'omusajja bw'ayogedde bwe mbadde kakati Yeah, sure. bekyeriwo kyaddi That was the last play. omanyi yali last play ya rodi yali ayitibwa kyovi Perfect. Why? Because it's my last play, too. kati nange gwe muzanyo gwange ngenda osimbayo okuzanya I'm leaving. nkwate kubo ndekulire It's done. kasisabi gwa ntambule nveewo wano mu Buffalo So who are you? kati ssebo gwani You mean my name? otegeeza linnya lyange oba Okay. I'm Henry. bampita Henry Well, I want to thank you for not suing me. mbale njagala nsooka enkwebaza obutansuuwinga munnange Julie. Ciao, ciao. weeraba nakyanaasuulayo Maxi Salzman Mr. Saltzman, gwesewo Mr. Salzman why you believe we should grant you a parole? twagala kumanya lwaki okkiriza weetaaga okuweebwa parole bulijjo abaleetera katemba buli lwe bamuyita nga bawa katemba Mr. Salzman This time. kiki ku luno ki kyoyina ku katemba kigwoyina baamumanyira yogeza ebyekisiru batere bamuzzeeyo yasooka nabirowoozamu naye ngaomwana yamugambye nti gwe fuba nga bw'osobola ofulumeyo ojje tuyiye tubbeka banka kano kati yasetolinga ku luno ndowooza yayogera ebyali bitegerekeko ebyamagezi okakana sseba ateereddwa ndi musanyufu okubanga osobodde ovaayo munnange namusimba akafumito n'amagamaga oli otya kiki Where's your car? emmotoka yeeriwa awa siina mmotoka I don't have a car. tolina mmotoka gaalira siina mmotoka What is the matter with you? kikyamu ki ekikuliko Pick me up and you don't have a car. tuyinza kunkima nga tolina mmotoka You pick up a person. oyinza otya okujja okima omuntu mukumira nga tolina mmotoka kono nkukimye tondaba mmotoka yagitunda I really don't know about this, butuufu simanyi oba kino kinaakola big mistake. bino bye nagambye nze bino sibyagala twakoze ensobi Sure, Mark. gutofaayo Bus, they ogenda kabasi wali baleeta bubasi bupayoniya Carl! basi Hey! Let me in, will you open? wamasooko nzigulirewo kati yamuleeta ebbali amulage ono yatunula sooko olindeko gwe ssebo Kidding me? osaaga Plan an old cartoon in a piss. eno ye pulaani yo binanka bye bateeka ku kisenge Wait. I tell you what we do. We do it the old-fashioned way. nze nga mbalwaki tukikola mu nkola enkadde tufune emundu tugende tubbe banka Get her? ati abantu bajja lumizibwa That's very sweet of you, Henry. kyo kirungi Maybe the tunnel is still there. oba osanga ttano ekyaliwo Right.
Maybe it is. oba osanga weeriko nooba osanga Maybe it's not. oba osanga teriiwo. Tell you what we do. nkubulire kye tukola, What we do is we go to this old bank of yours and we'll see if that's there. tugende tusooke tulabe mu banka oba ttaano gyeri. I'm sure it is, but maybe it's... gyeriiko nooba osanga gyeri oba osanga teriiwo. Kati ffe tugende mu banka tusooke tumanye. kiri baakwateko ne bayitawo. Asikali agenda okuzza amaaso ng'alengera Jamondo. You like to open? Sooka otubulire. Which kind have you got? Akawunti kika gye mwagala okugula kono muyina zaani. Commercial? Excuse me. Lindako ssebo n'onsonyiwa. I was just thinking, it's such a small world. Manye ensi eno bagamba nfunda. He put all his Kikola ssebo kojja wange yaterekanga ssente mu banka yammwe. after we came from Europe and Nga twakava mu Europe nga tuzze wano. the brown shirts. Bronchads. What was my point anyway? Ensonga yange ye ebadde ki? I Ensonga yange eri nti remember him, my uncle. nzijukira kojja wange yaŋŋamba You of all would probably. mbwe ekimuteresa ssente ze wano mbu lwa nsonga seefu yammwe temugenda gijjawo. It was never wrong. mbweresi ekyaliwo ko neera ekyaliwo. They've all been here. Emazeewo bbanga ki? 1891. Kuva mu 1891. I'm just assuming it's in the same spot. Jasi nsuubira oba seefu eyo ekyali mu kifo kyekimu. Of course ekyali mu kifo tetujola ekyali mu kifo kyekimu tebagijjangawo kojja wange yaŋŋamba. Interest only, commercial. Again, pardon me, but Kati onoosonyiwa. you're going to have to just give us a little time to. Osooka otuweeyo akadde We prefer. tusooke twerowoozemu tulabe Very helpful. Oh, well, no, thank you. You're being so kind. Thank you. You're being so kind. akawunti ki gye tugenda okuggulawo. Kibale kirungi okusisikana nti butereevu. bwe batyo ne bakwateko bafulume. Mujebaleko ba gentleman. Afando n'atuula ne wayi. Kati baakomawo luli amasote ge yakyebeka seefu ekyaliwo kubanga seefu eri basimagulingiranga wisiki. Bamuyisawo ne bamutwala mu theatre. Kati seefu weebeera eno kiba kitegeeza omulyango guli eno. Baba bali awo oluggi nakyasebo yafuluma yekyanga. Henry ogamba ki? Julie, Max. Julie ono Max oyo ayitibwa Julie. Gyebaleko okola ki wano gwe? I was showing Henry. Manyi Henry mbadde mulaga That's where I used to perform. we nateranga okuzanyira katemba mu biseera byange. Eki? Julie. Julie kaseera kakyemisana. Yes, Chekhov can be extreme. Manyi Chekhov ate ebiseera bisinga okubanga muzibuzibu mu puleezi. Of course. Chekhov omumanyi? To Gorbachev, he's my. Ng'ovudde ku Gorbachev, Chekhov ye muntu gwensinga okwagala. Muzeeyi aba n'ebigambo aba ne answer zonna alimba olulimi basirwa kuno. It's been maybe 30 years since I. Ofaayo singa nyingira munane ne kanya kuba munayi kiba kisitula emyaka 30 kuba linda simbayo okuyingirako eyo. Very kind of you. Mugamba simu tewali tabu kono we bali. How you doing? Great. Oli otya kono ndi great. Kati we batyo nga bakwateko okujja erudda. Oh banange. Home again. Nkomyewo gano galinga maka ninga akomyewo ekanateera. What shows did you do? Shows ki ze wazannyanga? That's where you're in. Shows ki ze walingamu? Some of the greats. Ffe mu biseera ebisinga twakolanga bana bakabaka. Of course, ba Shakespeare. Ibsen, Yeats. Ba Yeats. Yeats. What play did you... Yeats muzannyo ki gwe yawandiika? About Yeats. Gwali ku Yeats Williams. Excuse me. Nsonyiwamu. Mary wants to fit your wig at 4, and Derek says to stay hungry. Derek agambye gwe toteekeddwa kulya. Got it. Mugambe yeegire ku mbaavu tamanyiira. The nuisance, please. I'd very much appreciate a small tour. Nsiima nnyo senga onnambuza munayika theatre. To perform here. Manyi yateranga performingiranga wano. I suppose it's okay? Okay, kiryoke bw'oba wateranga performingirawo sirina buzibu nsobola okuwatula. You think so? Aya. Lodi seba ayagala genda maaso nakwekanya kifo kulaba. Is that your dad? Oyo kitaawo. No, he's a friend. Jasi munywanyi wange. Naye alabika nga kitaawo. Si kitange. It's peaceful out here. Akafo kano nzijukira. The inner sanctum. Like it was yesterday. Buno bunanka Down here. yatugenda eno nkulage ewasigadde. Down. But in Chekhov, you must always go. Waliwo essebe yeematira wali eri. Bring back some memories? Oh, indeed. Birina kye bijukujjukizako bizijjukiza.
Let me tell you something. lekambeko kyegamba. Did you know Okimanyi there nti used to be a speakeasy here? wano watiranga okubeerawo speakwazi kwegamba ebyabakajiga. Hid the booze in the bank. Okimanyi nti omwenge baguterekanga mu banka. There was also a tunnel. Bagamba nti walingawo n'ettano. Know that. sebamukemi n'amugyamu information. The fact nzijjukira ttano njijjukira. that tunnel. ttano eyo bw'oba ojjukira obulungi baali bagye yali nze manyi weeri I'll show it to you. njajje kulaga Really? okakasa. You did some acting. You simanyi waliko mu katemba mwana gwe. could tell. nze nkira yala yali mu katemba. Richard. So what's it about? kati bino biri ku ki? A woman biri ku mukyala goes to her family estate in the Russian countryside. eyakwata ekkubo n'ava ku famire ye n'asooka agendagendako eyo Her beloved cherry orchard. n'amala n'akwata ekkubo okudda olw'omuti gwe cherry tree. Youth. It's the only place she's ever felt safe. cherry orchard kwegamba ke kafuko kake yali asuubira nti wasobola okubeerera seefu guli omuti gwali kumujjukiza obuvubuka. Let go of the past and create a new life. kino kiraga nti kiba kirungi omuntu n'asooka yejjako ebyayita n'atandika obulamu obujja. Now, I have to be quick because Arnold doesn't like people in his dressing room. omanyi tikyetaagisa tubeere nga twanguwa. Of course. Arnold teyeetaaga bantu kubeera mu kifo kye azannyanga lopking musaba ayingire munda. I think it was right here. nze ndowooza seefu oba yali wano munne w'omuwaata ogwayingizanga abantu mu seefu ne bajjayo omwenge Amazing. mu seefu eri mu banka. Oh, Ski. mwenge ebiseera ebyo bwekonya naawulire the good old days. nnaku ezo bwakonako awulire. Up in 1931 when they built the theater. okimanyi nti baazibawo 1931 nga bazimba theatre. All good things must come to an end. manyi bagaa buli kirungi kirina enkomekerero bimanyi naawe nga twanyumirwa. My story? You're like, what do you do? kati gwe sooka ombuli omulimu ki gwokola? Does that mean you don't have a job? toyina mulimu? I just got out of... nze naakava mu kkomera. waakava mu kkomera? Really? Because prison sounds bad. kuva mu kkomera no si birungi. You there wali okolayo or ki? something? wata muntu? Like one? No. What do I look like? nkufaananira ki? Oh, this place is just full. omwana akafo kana bakyamunnyonnyola. muzeeyi yadde amaze okukola civil study. Thank you. we bagiyita visibility study. Thank you, Simon. kubanga kusyaga naye sebo yamaze okufuna details ze yeetaaga. Yeah, Max has kindly offered to volunteer at the theater. max asabye ti ajja kujja at least anyambengako wano mu theatre. baba bali wano Derek yajja nyini muzannyo. aya bwenyabunyagamu esetting muyitewo Top of Acts 2. tugende ndowooza tubaleke. lwoli awuli akakyera kano kamuta yakasisikana kati emirundi ebiri. Why? What are you doing after rehearsal? ogenda kukola ki oluvannyuma lwa wano? Yeah. Jinlong? oli ebikyalina nti 8 o'clock? tunasisikana ku ssaawa 2 oba 2 nti kale kirungi. asabye awo ssebo kadde ti kwiki nekyala yeewunya engeri lodi gyamutomeddemu. weegendeeze tebakusiba gwe ssebo jjula. Good. You're coming in stage right. lodi alina kaddeeti. The bank. banka muwaatwa seefu tano. See, we got all the pieces. okimanyi nti ebintu byonna ebyetaagisa bwebiri On the table. byonna bwe biri awo ku meeza. Let's put them in there right. obuzibu obuliwo jasi kumanya tugenda kukola tutya tubipanze tutya. Where does the dirt from the tunnel go? ekyebuzibu enfuufu tugenda giteekawo oba ettaka lye tunaasima. I'm thinking dirt right now. ndowooza ku ttaka kati sirowooza ku kiki mu seefu. ndowooza ku ttaka. yeebuuza ettaka lye banaasima eyo bagenda diteekawa. How do I look? nfaanana ntya? Huh? eki? I look. nfaanana ntya? Look like Henry. ofaanana nga Henry. ate olowooza ofaanana ngaani? amubuuza kulaba oba byayambadde binyuma oba ki? All right. Oh, yeah. onobeera bulungi? Got a great day, kid. Go have yourself a... genda ofune essanyu lyotofaayo. nze ndeka nja kuberoke. kali yeebuuza ettaka lino tulisimye tetuganye naye tulitadde wa? lwoli akwate kuba najja ebbali alinde nakyala wekutuula nagambye tuli kayitibwa Henry's crime vijja junior nga bulijjo nabagambye temwerabira bayitibwa ba Maytrack Technologies babaleetedde gadgets zisobola okugezaako tracking emmotoka yo. Julie waliwo ekiyayi ekimutomedde.
wamma n'osonyi okujja kikerezi That's a total. buyayo gwabakyogo Henry. Hi. So how was rehearsal? Kati mulimu gubadde gutya olwali lunaku lutambudde lutya? Mukazi ayagala nnyo okwogera ku byannaku gye yasooka n'abuuza tugenda kulya ki? I think I'm good. The reviews are mostly good. Nze ndowooza ndi mulungi kaseera keetooloola I don't just want to be good. I want to be great. lwakuba siagala kubeera mulungi njagala kubeera great. Well, nveeko mu Buffalo. Where then? Oddewa don't laugh. njagala nsiruke ngende gye njagala Hollywood. alisi ngende mu Hollywood. Ekitegeera I guess that's where people go. nze ndowooza abantu eyo gye balaga. sayina nnyo mboozi tamanyi kuba manda. A Buffalo commercial, and you know what? It's not good. siagala kubeera nti nze mbeerawo kuba bulango bwa Buffalo. I gotta get out. njagala ngende nfune gyesobola okubeera ntandika obulamu obujja kuona ekyo si kibi. pulaani nungi era of course pulaani nungi. I hate fortune cookies. saagala yadala bu fortune cookies obwo bwe baleeta obwo gakya tiwagala naye ate nje nga mbwagala. ebiseera ebisinga sibuka bati sijayo nekakubuulira ekintu kati bwe basonga nga badda mu gaali nakyanga asooka akoleje akayaga kiki ekyo siba akolejeje akayaga namusimba omuti yamugamba kimunedda nze omuti sina kyengwagaza. yamuleeta ebbali waliwo n'engeri y'ekiira. nze ndabira ddala abantu bangi abaafiira wansi mu kiira ekyo era ekireetera amazzi okwefukuta bwekyo ziyabika mayiti. nakyaye bwagamba kusya ku kiira engeri gye kyefukuta wansi eri. kaakati So what did you do before jail, Henry? kati bifo nga tebannakusya wali okola mulimu ki? nali ku toolo nga nkola mu tollbooth eri ku Eden. katonda watu That lived on the other side. We must have seen each other 100 times. esigeza twerabanga enfunda eziwera. So, wow. Wow. Those guys in the toll booth with the, bagaya aba babeera mu tollbooth ebiseera ebisinga balina bwe bwambala bino bigiravuzi ebya rabba. What's so funny? ki ekisesa ate awo? ekisesa and everyone go some. kwegamba okubeerawo ngolaba buli omu yenna akwata ekkubo genda afuluma bwagenda bwafuluma bwagenda kati ate nekisesa It's funny, sad. kwegamba kisisa mu ngeri y'ennaku gwoba tosobola kgenda. So what did you go to jail for? kati ki ekyakusibya mu kkomera? We're trying to rob the Buffalo. nali ngezaako kuba Buffalo Saving Bank. eki Do a softball game. nali ndowooza nze ngenda ku mupiira gwa baseball bweyaye ne bandekawo I'm gonna rob it for naye kati ate ku luno ngenda gibba. eki real. yes ngenda gibba ebya ddala banka eyo. But you already went to jail for robbing? olredde nga bakusiba kubba banka ekyo kati ngenda gibba. Tunnel. What tunnel? ngenda kuyita mu ttano kono ttano ki Theater. ttano eri mu theatre. waliwo ttano eri mu theatre connectinga ku banka. abikagambye Fucking hilarious, Henry. naye mbutuufu oli muka You know what? omanyi ki ki Hungry? mpulira nfa enjala Ice cream. njagala kulya ka ice cream tugende okafune bw'oba kweyagala. Let's get some ice. naye nga mugambye nakyasebo ku luno banka agenda gibba kati yamuleeta ebbali asobole okulya ka ice cream ko kagenda mpola ka sinema era njagala mukawo obudde naye nga kasufu kamala. I can't believe I'm sitting here. sisobola kikkiriza mutudde wano si gwe weka nange sikikkiriza. My hands, I think I must be dreaming. nze ndowooza nga aloota. God knows, I love my country. katonda akimanyi nze ensi yange njagala. The train window, I was crying so much. Page 21. soko bikule page 21 kali akayitibwa the cherry orchard katabo k'omuzanyo gwe bagenda ozannya. soma Sure. soma mpulire.
I have to go to Kharkov on the 5 o'clock train. nina okwatikubwa ngende nsikane Wanted to stay and look at you and talk. train ya essaawa 11 mbadde njagala nsigala lisi nkutunuulireko. Read the next line. soma layini eddako awo wansi. Even more beautiful and dressed like a Parisian, you could blow me down. mu butuufu mu ngeri embalagavu gy'olimu ng'oyambadde ng'omuperesian osobola okunsikira paka wansi. Can you say it like you kati feel it? osobola ogezaako okyogera ng'akifiiringa. Say it to me. njagala okyogere ng'akifiiringa naye ng'okigamba nze. Okay? Okay. Even more beautiful and dressed like a Parisian, you could blow me down. lori n'asooka pozingamu n'akamaliriza. Wow. nakyeyawuliranga akafiiringa ddala mu butuufu. You know what? I want you to kati njagala keep reading. sigala ng'ogenda maaso n'okusoma wabula situka otambule soma ng'otambula awo. Leonid. Your brother Leonid. muganda wa Leonid. Because I'm an upstart, a money grabber. Yes, you are. upstart a money grabber. Yekituufu enno oli mubbi. He can say whatever he likes. ayogera kyonna kyayagala. I just want you to believe in me. wabula sifaayo ze njagala onzikiririzemu bw'onzikiriza. I just want you to believe in me like in the old days. njagala onzikirizemu nga bw'wateranga okwezikirizamu mu nnaku ziri. Tender eyes to look at me like. era nga njagala amaaso gaga amasufu gabeka gatunuulidde. kati bikako ekitabo. I just want njagala wonderful tender eyes. your wonderful tender eyes to look at me They did then. like they did then. njagala amaaso gaga amasufu gantunuulire nga bwe gateranga mu biseera biri. naye mbutuufu gwe oli muka oli munnakatembe oli nakyol kamuwanyawo nga kalaba buli kimu kyonna asomba kisombe kagamba kweri. kati bwakya ku makya lodise bwe yafuna akasya k'essanyu nakya n'asooka mutulya nga akubye obusingiizi. genda okuba nga yeetula bw'ati okudda engulu kuzza amaaso sebo nga nakyamutunuulidde. makya amalungi. waaw. n'akwatekubo n'asimbira n'amusimba kakiisi. kwe kuyitawo tamuzze waggulu bakayita ka morning prep. makya amalungi nti ati gwe weesirikire baabo. kati nga mamaliriza yakwatikubo najja kati yajja nenakyali waka. Morning, Max. amakya amalungi Maxi. aha olyose nojja ntegedde engeri gye tugenda osaasaanyamu ettaka lino bwedda linsumbwa kati ettaka kye tugenda oddikolera. obadde tamanyi nti waliwo nakyala. Sorry about the, It's all right, she knows. amanyi Tunnel goes on the roof. ekyettaka ogenda waggulu ku lufu mbadde sikimanyi naye ekyokubba banka nga muyita mu ttana eri mu theatre kyo mbadde nkimanyi. could I just have gwe sooka ojja njogeremuko naawe eddakiika 2 finest one? wamona otusonyiwa tulemu eddakiika 2 gwe jangu oli musiru. What do you mean you told her? onga omugambye ovuka We're osirawo doing? Yeah. wamugambye nti ye It's a crime. guno omusango gwe tugenda okuzza omusango ogugenda otusibya kati otandika otya okugamba omukyala. How do you like your bacon? oyagala kufumbira enti ennyama yo Crispy. gifule nga ka crispy kali nga batula wansi ku fenka. So what were you in prison for, Max? kati gwe ki ekyakusibya Max? confidence man oli conman. I don't like that. saagala kupita conman. It's a little more elegant. njagala lisi okozesa ekigambo confidence kibeera elegant alisi kiva mba Faith and belief. kyava mba I thought it was Latin. mbu kyava mba Greek Yes, it is. kiraga faith kono kyali kya Latini. So kati essentially, yali mufere people feel good, kati and then you rip 'em. mu kwogera okutuufu mumatiza abantu then n'omubba. The feeling good part, then I was. okumatiza nali kabaka naye ekyokubba kyo kyannema kyekyo lwaki nakomekerera mukomera. okumatiza akwata kisooka yayagala kweyita confidence man tomuyita conman kimunyiiza. It's kind of a win-win situation for me. What? kati mwe temweraliikirira kuno ku saidi yange nze sirina buzibu.
lwansonga ekkomera njagalayo komera oyagalayo ate gwe totyamu I like it out here. nze wano njagalawo siagala komera kelwaki obba Or is it the money? obba lwa ssente It must be the money. kirabika ssente Well, you are a criminal. oli mumenyi w'amateeka bannange oli mumenyi wa It says I'm an upstart, a money grubber. muganda wagamba ndi upstart asiri money grabber Just want you to naye nze sifaayo ku ki kye boogera banaye wabikutte dda ebigambo sibo yabikutte era byagambye nakyala Excuse me. munsonyi bannange ki What exactly was that? ekyo kyabadde ayogera kibadde ku ki kyekovu eki kyekovu kyokka yagamba nakyambu yali amumanyi Oh, you're so good. embutuufu oli musufu He is a natural. ono ali nakyo mu katemba I thought you guys were out on a date last. ziraba nerooza mwagenze kadeeti ekiro kyajja of course twagenze ku deeti On a date is reading check. kati mwagenze ku deeti kusoma kyakovu kono era bwe kyabadde I gotta get to the theater. ngende ku theatre Excuse me. nsonyiwaamu nnyabo ogamba ki maxi Give me a ride to the theater. ofaayo singa ontwalako ku theatre Why? lwaki I'm a volunteer now. anti ndi volontiya ku theatre tobimanyi mpozi baagala kubba nga bayita mu theatre Of those plays, were you? esekese egyo emizanyo tewagizanya gye waŋŋamba kono saaliyo Right? naye ogenda kuntwalako asegere lolisebo yali conman confidence man yayagala lisibo kyogere confidence man simuyita conman mu conman tekiri elegant enough yayagala omuyite confidence man Oh dear. katonda watu Crazy. nze ndaba bino byakiralu Be digging right now. twandibadde tugenda maaso na kusima kati Damn dressing room. naye ate tulina kuyita mu dressa room People everywhere, right? Just Chichi. send me off. Well, what can we do, man? binyiiza katukoze eki dressa room waliyo abeerayo I got an idea. ofunye ekirowoozo What if you played Lepakin? lwaki tofuuka rapokini What? eki If you played Lepakin. singa ojanya mu muzannyo gwa bulapokini kiba kitegeeza dressa room bagenda gikwasagwa ate gye twagala okuyita nga tusima ati balina rapokini What if they didn't? kati singa bukya ku makya nga tebalina rapokini What if they didn't have Lepakin? singa bukya ku makya nga tebalina rapokini I can't be Lepakin. sisobola kubeera rapokini naawe Breathing, you're doing that, aren't you? Max, come on. Listen, wuliriza she said you were a natural. nakyo yagambye nti oli nakyo mu katemba There's a natural, and a natural means that you can do it. nakyo kiba kitegeeza osobola okukola buli kimu kyonna kono si katemba ogenda kufuuka rapokini Has to be another way. wateekwa kubaawo engeri endala nedda That's the way. eno yengeri fuuka rapokini Come on, Max. ekyo simanyi oba kinaasoboka Yeah, I want it. Well, then you're going to be Lepakin. End the story. toyagala kubba banka kono njagala ogibba kati noogenda kufuuka rapokini end of story It's crazy. You're going to be great. byakiralu Derek. She's taking a phone call in the middle. Derek ono ali ku ssimu kyokka ate tuli mu muzannyo essimu sinagikwatako kakati akawungeezi Listen, I was thinking right here, you could step backstage. baba bali wano ne bawulira awoggana Derek awoggana What? What's going on? You. ki ekigenda mu maaso Mr. Miller Dragovich. buno busa bwennyini What? It's quitting. It's Willie Loman we're talking about. twogera wano ssebo ku basajja ab'amaanyi Ken kakati Stone Production. twogera ku Ken Waterstone Productions Production. Oh, kakati no ekiriwo you're a lucky boy. What? lwodi abadde azanya ekifo kya lapokini Look to that. mbu bamuyise mu Ken Waterstone Productions ate Waterstone kwegamba For shit, Ken. What? kiringa kubeera ngaoli VJ Junior nagajangu tutandika okukola ffenna mu butuufu olabira ddala nga kyekyo Goodbye, Derek. kati te lwodi agamba aba Ken Waterstone Productions bamuyise tayinza kgenda mu maaso oba muzeeya amukoze oba amufeze eki naye ng'amuggisizaawo We could have auditions this afternoon. I have. tusobola ogezaako ku auditions gwe naawe seetaaga What do you want me to do? kati oyagala nkole ki You're yelling. muzeeyi alabika yamatijja kali ne kagenda kati wabaloka matija yalina omatija nakyalisi bateekeyo loodi wabula kye beetaaga ye dressa room yaako kubanga gye balina okusima waayi gwe No. nedda ssebo sigenda kutwalako I don't know. Before I start, I just want you to remember mbale jackisi to be a natural.
natural. njagala ojjukire waggo wagambye nti mutonde Stan. wama sitemu What? eki What? He'd be perfect. henry Perfect for what? henry asobola okubeera perfect ku kyaki lapokin You mean Henry should kiotegeeza Lapokin? henry abazanya ekifo kya lapokin The fuck? He's not even an actor. sigamba nti oba munnakatemba He's natural. we watugambye musimanyi mutonde Just give this a little think here. lwaki gwe tokirowoozaako And is Lepakin okuba ng'asobola okuzanya lapokin nothing? He's a man who's not afraid to gwe kirowoozeemu talina kye yalina ye musajja atatya kurishikinga with you. ate ye musajja ali mu mukwano naawe lapokin What did I say? Ravinsky. I did. It's Renevsky. Let's kiri renevsky yena kyazanya karakita eyitibwa raveneski get him in to see. gwe kyoba okola mutuuzi eyo lindako What's going on here? ki ekigenda mu maaso gwenda mukadde olina kyobala Doing? ki kyokola Listen, wuliriza this. You need a Lepakin. weetaaga lapokin He's dressed. ate naffe twetaaga dressalumu You did this. kino gwe wakikoze n'ogobesa olye n'oyiya oli agende kacajja gwe bannange Okay, that awo si wabi nkubyeko ekimala Okay. kale katulabe Confidence man. confidence maani I would. fuluma era kyembaddeko Thanks. Well, you have no training? kati gwe ssebo tolina training mu katemba tozanyangako mu katemba I read it. nakasomya akatabo Are you thinking of what? kati era ndowoozako nolowooza ku kyaki Bother me. Look, mugambye mbw asobola okuzanya lapokini kati yasaba nakyala atuule nakyala azanya karakita eyitibwa ravinsky oli alina ozanya lwapokini Your brother, Leonid Andrew. muganda we tonatuti could you perform it? banayi You'll not be able to say Andreevich. gamba andreyavich Andreyevich. andreyavich Got the name. erinnya alituuse kale genda maaso Your brother, Leonid Andreevich, says I'm an upstart, a money yaŋambye ndi amustarter money grabber grubber. money grabber toli Are you? oli No? nedda No, but convince her. mumatiza nakyala mutoli mubbi mumatize Your brother, Leonid Andreevich, muganda wo leonadi upstart, a money grubber. alowooza ndi upstarter money grabber Whatever he likes, I don't care a bit. nze sifaayo kuki kyampita nange sifaayo I just want you to believe in njagala okkiririze mu nze old days. I'll do you, July. wamajjulayo omukiririzaamu Yes, please, can you show us? alisi osobola ogezaako tulaga nda mutuufu byoyogera obitegeeza leka kuyimirira nga kiti kya simu Heaven, yesu kristo my father was one of your father's serfs. kitaawo yali omukuba kitaffe bibowa ebyo oyasama bwasamye Speak with ekintu kyoyogera kijja wano munda mu mutima your angel oyogera ne kamalayikako for forgiveness. okasaba kakusonyiwe Gonna destroy her. kubanga ogenda destroyinga obulamu bwako kyokka ate nga kituufu mu reality ono agenda kubba ate ngaakozesa theatre nakyala mwajanyira era alinga kakiranyi aha yogera My father was one of your, kitange yali omu kuba kitaawo and your grandfather served before that. But you did so much for me in the old days. I've forgotten all that. I love you. njagala osimanye nti nkuyagala More than a sister. tamukubye kiisi oli mulalu gwe Piece of shit. oli katundutundu kabusa toddanga naye kyokoze te mbwa gwe gwasinga ono Not bad, July. mbutuufu jula Me a hug. ono yasinga jangu mpeka haaga nedda sebo nawe mpaka haaga omusajja gwe muleese nedda Come on. I want to hold hands. Similar. njagala lisimu ekwate mungalo gwe lwoli sebo yavaawo musanyufu bakwateko ne bajja erudda nabo bali basanyufu mu kaseera kano katonda watu basooka ne beesimba buhaaga awo
baafuna akaseera k'essanyu nga bw'omanya ebibeera wansi w'amasuuka kibeera kika obeereyo nga bamala bitabo bizinesi nga bwe zitambula kakino nange kiba kinfudde akisosole mu bubbi era bwe kiri leka kubanga obadde okimanyiiko naye ekyo kibeera singa mba nkwatiddwa then obeera akisosole naye bwe mba sikwatiddwa tobibaamu osegera naye okuba nenakwata ekkubo lwewakwata ekkubo okujja gyendi ebintu bitandise okunyumira kyotegeeza okuba lwewankuba eggaali naye tongamba mu kiro kiri ku ssente lwaki kwegamba okukola kino tongamba mu kiri ku lwa nsimbi nze kola akisibo nateranga ogumira buli mbeera ningamba naye mubutuufu neetaaga enkyukakyuka kati ngikyusa otyanga obba nedda embeera yatandise edda okyuka tula nti kati ndi naawe ndi mukwano ndi musanyufu yoberanga n'omukyala ewaka naye nga tafaayo oba omukyala wali oba taliyo kale mwebale kujja bannange njagala nsooke emanjula Henry Smith yagenda okuzanya ekifo kya Lopaken musooke musimu obugalo mwebale kale tugenda tandikira ndowooza kubeera ddala waggulu kati gwe tujja kuyita mu kaseerako oli ne yeetooloola yakwata ekkubo najja erudda genda okuzza amaaso nga kabaka yatandise edda okubala ogenda koona wano nze ye nadda ebbali benyondo kwatikubo ye naatuula mu mulyango koona lodi ng'akuba ng'akyekula ng'aggunda wansi kaawo si bweyinza olowooza akitikikya bwe batyo ne bakwatiko ne bayigira munda gwe kujja nga batambuza katoca bagenda otuuka eno nga boyi bateekayo enkokoto eri makwenu abayaye basiba eno akakokoto boyi kana akakokoto nga makwenu tujja kwetaaga omuntu omulala tuyambeko tujja kwetaagayo peyo vanji endala kali akakokoto aya twadde eri Joseph. No! You gotta be kidding me. You suck. Yajja musiikani. You suck! Lodi Seba ali wana wagira diba akubya amajje ali kumbere nga awoza you suck. You suck. Chekire kyamutwako omukazi. How's that, Sam? Ndowooza yoyo. Era yoyo olowooza wasuka okubeera oyo. Yogwe tuge osiikana kutuge. Thanks for reading us. Webale tusiikana mukama waffe. How are you, Joe? Oli otya Joe? How's business? Business zitambula zitya? Pyramid scheme? Ez'abakoleya ziri zi pyramid scheme? It all fell apart. Byonna byansiranja. On that money, Henry. Okimanyi nti All I got is a garage full of... siyana wadde ekikumi nyina garaji ejjudde ebiplastic boxes. What does that mean? Kitchenware. Kitegeeza kikono kitchenware. Tries to go legit. It's killing me. Omuntu bw'agamba nti kakole ku mulimu ogulimu amazima kukusiranya busiranya tolya mirembe. You know how much diapers cost? Omanyi sente diaper nappi zikola sente meka? To send a kid to college? Omanyi sente meka zolina kuweereza omwana mu college? No, of course not. Mwana wagenda musindika mu college ko nedda. Abaana bali expensive. Expensive. Stuff he deserves. Omwana olina okugezaako muwa kwegamba ebintu biraba byagwana. We might be able to help. Tulabika tufunyemu engeri gye tusobola okuyamba mu kino. I have a job for you. Tulina akalimu ke tukutegekeddeyo. Akalimu. These things are hot. Bino ebintu nga biwooma. Bisufu nnyo. Baamuleeta akalimu.
So what do you think? Kiki olowooza? I think we should get some guns and Nze ndowooza twandifunye mundu ne tuyita maaso. Get hurt. what about fake ones? Tetwahise tufunayo ziri fake. Oli agamba kibu tetwagala kulumya bantu. Stupid robberies with tellers. Tulowooza ffe tuli bano ababbi ab'ekistirusiru ffe. We're digging right through. Bwe tuba tujja okubba kwega kuyingira lubuto lwa Jiki. Henry. Derek wants you on the stage. Derek akwetaka ku stage. Now. Bamulese kakokotoma kwenu. Boyikana kakokotoma kwenu. He's on his way. Ali mukubaja. Oh, thanks for joining us. Henry se webale twegattako oluvannyuma. Manyina oli wabbula. Okay. Kakati. Places for Lepaka Bob. Ya mutunelira. Pick it up from there. Nauli essanyu okubaga bagenda kuba bajjanya bonna. Maze bayitira buli omu kyalina okukola. Kerodi alina okubeera eno ng'ajjanya eri nga bwe bakoona akakokoto. Basobole okuyitamu. Ono ye teyagaana kukola mirimu. Ajja n'asindika kyodropu ne kivaawo n'ayingira munda. Muzeeyi atandise osokoola ettaka. Bafunye gye bagenda oddiwa bagenda ddiwa ndoozi eyo waggulu ku lufu. Wabula seba akataka kangi. Kataka kangi. Rodi seba agenda maaso n'okuzajja. Genda mu katemba n'ajanya. Sofa tebira kubeera buli kimu kitambula bulungi. Bali abayoola akataka. Ye ne katemba naye amuzanya bulungi kega buli kimu sofa. Tekinaba kubeera bad news. Takasio baliwo eno waggulu. Lori ajira najja n'akwata ekitiiyo n'akubakubako nama n'akwata ku naddayo mu katemba ono yafuna ebitiiyo n'ebirala ebiwera gye bali ne yeetulabana ndi mubbi omuzannyo gutandise okkulira ddala. Kiri kitya tugira mirimu tugitambuza si wabi n'akwata ekubo n'addayo. So what do you guys think? Kati banayisiye mulowooza Boy, do I cut bw'anaaba omulenzi nnyina omusala afuuke mukiraamu sifoleki kumbe afaanda abashanzi. First I see you guys in the bank. Mu kusooka mwajja mu banka ne mbalaba. See you guys in the alley next to the bank. Then ate ne mbalaba mu kakubo kumpi ne banka. See you coming out of it. Kati ate mbalaba muva eri ku theatre emabega wa banka. I know what you're up to, John. Basajja mwe manyi ki kye mugoba. Kati nga basooka badda mu ggaali naye. Mmotoka ng'ejjerudda. So what's on your mind? Kati ssebo gwe kiki olowooza? Indigenous currency retrieval. Waliwo ekiyitibwa indigenous current retrieval and exchange. To all our partner banks across the board of the Cape. Waliwo ekimotoka ekigenda maaso n'ogezaako okuŋŋaanya ssente okuva mu patana banka zaffe okwetula ne mu Canada eyo. Average. Ne bazireeta 8 to 12. ne bazitereka mu banka yaffe okumala ebbanga ettonotono. Time before. Ebiseera bisinga zibeera miliyoni 7 miliyoni 8. Only a bunch of fools rob that bank any other time. I could give you the date. Nze nsobola obbawo olunaku Help you with the alarms. ne mbayamba ku alarm munda kwegamba ne mbeera inside guy. Hypothetically, Kwegamba twogere kale mu ngeri y'ekiralo that you were right about. nti oli mutuufu ku ebyo by'oyogera mu tuyinza okuba tulowooza ku kyakuba banka naye nga si kye tulowooza. Why would you help Lwaki oba otuyambako? your own bank? Lwaki oba otuyamba tube banka gy'okuuma? Nyina ensonga zange. Set up, man. Eno set up. I don't fuck around, kid. Nze si fucking around. My reasons. Nze nyina ensonga zange. Just have to forgive it. Onootusonyiwa mwami Franka naye ensonga zo tulina oziwulira nga tetunnakuwulira ki kigenda mu maaso. Wife got sick. Mukazi wange yagenda n'alwala
myaka emitono egyeyise mabega insuwala essebo negana osasulira buli kimu kyonna wulira bwe nakwate kubo nengenda siikana banka ssebo nayo negana osasula okumpayo ku busente tenalina obusente bwaffe bwe nali nkozewo bwe twali tugenda okulitayaringirako tugenda tukyakale zonna nezikozesa okujjanjaba mukazi wange naye ate mubanga tono era omukazi n'afa. I've been 30 years at that place. nze bwera amaze emyaka 30 mu kifo ekyo. Boy, ng'otobye. The 23rd. November 23rd. Off it and picked up at midnight. Sente ezo bazireta mashikati g'ekyo kya mukaaga. November 23rd, sente lwe bazireta ze mbagambyeko. Up that table. I'll make sure dinner arrives. Nze mutegeke emeeza njaka kashambo ekyeggulo kituulako tulye. Mbu set that table. I'll make sure the dinner arrives. Say it. Yabagambi. Mumutegeke emeeza nze njaka kashambo ekyeggulo kireetebwa tulye. I'd be ashamed to say it. I love him. Katulede bo bali bagenda kubba banka naye nga tebamanyi sente meka gye banabba. Naye kati yabawadde olunaku nga 23 November. Olwede bali mu November. But 23 November. Abasajja bagenda ne bakuŋŋanya sente okuva mu branch bwabwe bwa banka ne basooka bazirete ne baziwummulizaawo bifo nga tebanabo bazitwala mu banka neno baki. Naye ng'agamba nti okusisa kwa village zibeera $7 oba 8 ogwa dola. Ekimukozesa kino mukazi we yafa ne banka gyakoledde okumala emyaka 30 eremeddwa omuyamba. Kirasewo yegatte ku babbi. Muzanyo gugenda maaso. I can hear you because nsobola okuwulira lwa nsonga woggana. I can't feel you. Naye ate sikufiiringa. Can I ask you a question? Kubuzeeyo ekibuuzo nnyabo. This is very personal. Kwegamba kiri personal. Have you ever been in love? Wali obaddeko mu mukwano mukazi gwe? Of course nali mbaddeko mu mukwano. Olimba. Weegiredde li. Show us. Tulage. Tukakashe omukwano guli ku ki? Kwegamba gwe ekintu ekiyitibwa omukwano kye kintu ekikutema ne kikwawula then ne kimala ne kikugatta ne kikwanuka mu bbanga ne kikuba wansi n'oyatika ng'ensuwa. Then you have to reveal. Kati at least olina otulaga bwe kibeera. What are you so afraid of? Huh? Maybe you want to die old? Oba osyanga gwe byagaana ebyalaavu. Jula. Yadduka buddusi. That's right, Jula. Weebale nnyo Jula. Duka. Bufarato. Good at that. Gwe ekyo ky'osobola okukola bwe bagambako ng'otawanyika butawanyisi. Mukazi watu yasooka n'ajja erudda. Mutuufu alina by'atategeera awulira nga. What? Kikye nyajje. Nenzize. Nasooka yeeseetinga. Oli okay? I hate mutuufu omusajja oyo Derek muyinako ennugu. Simwagala. Actress. I am a damn good actress. Nze ekimanyi ndi munnakatemba musufu. Someone to be a great actress is horseshit. Ebyo byagala musimanyi okubanga wasooka gwako mu mukwano ofuuka great actress. Oyo kajambi wa falaasi. What? Kiki. I'm cold. Abasinga kyo baali bakingamba obulamu bwange bwonna ndi cold mu mutima. Siragamu ka emotion karaavu. Leka naawe. Baby. Nze ndaba ojjudde omuhabbati gwonna. Abagamba oli koodi balalu. N'asooka mu kubaka kiisi namba n'amwongera. Arctic. Lwali ssebo yagenda maaso kanywegera. Kali mu kiro. This is it. I got the place. Kafunze mazo kafuna gye ngenda okuwummulira. Incredible. Kafu kasufu. Palm trees. Waliyo zi palm tree. Sunshine. Waliyo omusana. Beach. Surrounded by grapefruits the size of you. Kabichi kajjuddeko ebyakabi. Osegeera. What? Ki? Yeah. That's living it. Baba ne bawulira akookona. Check. Grapefruits, Henry. Grapefruits.
Large grapefruit. Ezo grapefruits baba agenda gendo shika nalowooza ndo nakyala. Nze jani oyo. Gendo kugulawo olugi. I'm sorry. Ati munayo nonsonyiwa. Nga Joseph yaje kati Joseph ataje ne Eddie Vibes. The same bank. Shit, Henry. Banka ye mujo yagala okubba. Poetry. Embo tofoli mukategwe. Unaleseka Eddie Vibes. Joe. Nolabika toli mu mbeera nnungi jjo. Hello. Yebaleko ze. Oh. Yebaleko. Who's this guy? Ono yani bannange. I'm your new partner. Nze pata naawe omupya. Kasejjaka. Nga katuula. Who's this guy? Nkubuuza ono yani. Joe over here told me that you guys need someone. Joe yangambye mbu mwetaaga omuntu asobola okugejjako bayamba. And I don't dig. Ku bya shefu nze sisima. I'm sorry, Max. Onoosonyiwa bannange. Somebody tell me. Muntu omu asooka ambulire kano kakatuuni ke kaani. Or you're out. Ndi in oba si kiguli out. How about a cold one, huh? Wamasooka ofuniyako okunywa akannyogoga. Amugambye mwendi oba si kigo bivaamu bwompakanya. Poor guy. Doesn't know words. Ono gayi byayogera mutamiivu tamanyi biki byayogera yasama bwasami. He makes mistakes. Akola ensobi. Bums make mistakes. Babamuzi bakola ensobi. Bagwagwa. You please get the hell out of here. Kiringena kusaba ssebo. Wandibadde okwateko n'ovaawo awo. Way back. Oyo tumanyiganye kuviira ddala mabega. Kuva ddi? Yeah, I know you. Nkumanyi. Just relax, old man. Kiringena kusyagwenda mukaddo kakkane. Tungamba kukaka wayi totuka muntu. Leka nkacakula. Kakkana Maxi kakkana. Right. Kakkana. Maxi tokuba ng'omu. Maxi awuli obusuka sejja kasebo. I appreciate you keeping your mouth shut, Henry. Nsiimye nnyo kubanga wasirise Henry. There's one quality I admire in a Kwegamba kyekintu kyesinga okwegomba mu basajja kubeera nga ali royo. Eri bajjapiiri. Kiki kyoyagala? the American dream. Njagala American dream. Deb says we can't have sex till the baby is born. Debu yangambye tetulina havinga sex paka ng'omwana amaze kuzaalibwa mbu singa tukikola omwana ajja bimanya. And go home, please. Gwe wandibadde weetegeka n'oddeeka. So, Henry, what about that beer, huh? Kali musooke mufunye kabi yako. Sibo diru kasejja kakajingiddemu lwapaka. Guys, sibo nako kaagala ku American dream. Shit. Tufudde bannange. Opening night. Okimanyi nti okubba kugenda kubeera ku opening night y'omuzannyo Tekeri Okyadi. Nekitegeeza ki? You're correct, so let's go dig it. Kiba kitegeeza nteekeddwa okugenda kuonera kitungi kyantugenda. Linako. Of course you're gonna have to leave. Of course oteekeddwa okugenda bw'omala okubba olina okudduka kati gwosobola osikala emabega bakwate. We should wait. Wait for what? A bus? Tuba tulinda kibaasi. Talking about it. Tetulina kye tulinda ssebo tuba tumaze okubba kutawanyika. Tuli kwogenda gamba mu tulinde omuzannyo ogunaaba gubuzayo essaawa nga 2. Jangu gwe. Olumala okubba kutawanyika. Jangu. Kati omuzannyo opening night egenda kuba ya 23rd. Yasooka n'asiriikirira. Onagera okuzza amaaso gwe. Kikyati. I can't do it. Sisobola kikola ge mazima. Ekyaki. Max. Sisobola kukwata kubugezaako kuleka nakyala. I can't do this. Sisobola kikola bwe. Gwe. Henry, listen. Henry wuliriza. You forced me out of jail. Wankaka nfulume ekkomera lyange lye nali njagala okukamala. Nondeeta mbu simanyi tujje tubbe. Nensalawo nkikola enzije tubbe nkuyambe. Life with my mouth and bullshit. Okitegeera. Been nothing but a fucking coward. Obulamu bwange bwonna mbadde ng'omutiitiizi. Wabula neesaawo gye alisimbeko ekintu kyekola. Nzije nyambe ggwe. We're gonna dig this tunnel. Ogenda kyuka tusime ttane. And then we're gonna rob the bank and then we're gonna take the money. Tukwate kuba tugende tubbe banka. Tukwate ssente tugende. Owulya kyegamba. Do you understand? Simanyi otegera ku kyegamba gwe. Yeah. Yes, nkitegedde. Yeah. Kitegedde boss. Kirungi. Omugaye ssebo tosiriwala. Baita Henry akwateko bajje ku stage. La pokin. Omugaye syagala osiriwali. Olina okwateko bobbe. Wankaka neva mukomera gali maka gange.
nesalawo nzije ate gwangamba simanyi togenda kuba oli mugwagwa. Chance on life. Take a chance on Buffalo. Yajja. Hate this commercial. Mutuufu akalango kano kantama. Ogamba ki? Lwali azebibikira munnakyamba olunaku lwa opening lwe balina okubba kati basegeeza n'omuzannyo talina gumalako alina otawanyika. We have to do it opening night. Tulina kikola ku opening night. What? Eki? The only time we can get in the ball. Ke kasi ako kake tusobola okuyingira mu seefu. That's in 2 days. Kiba kisegeeza mu nnaku nga bbiri. So you're leaving? Kyoba otegeeza nti bw'omala okubba olekulire ogende? Yeah. Of course yabwe kirina okuba. Wow. Yesu Kristo ofudde. Fuck. Mbwagwe. Fuck Henry. Henry mbwagwe. Kakati. I was thinking we could meet. Zinalowooza ngamba tusobola okusiikana uwa. In California. Tusiikane mu California. You were thinking that we could meet. Wobadde olowooza mbu tusobola okusiikana mu California. Hey. Yeah, right. Aha. In a way, Omanki. you really are a thief, Henry. Nera mutuufu oli mubbi Henry. What? California? California? Go anywhere with you. You can't Lwaki mba ntambula ogenda nawe gwe atasobola nassala luguudo. wreck my play. You make me an accessory. Bwandeeta mu ki. I should call the cops and you should go to hell. Wajja okyakanyisa omuzannyo gwange onfudde akisoso oli mubbi. Ye lwaki sita poliisi nekutwala. Bank robber. Oli mubbi wa banka. I mean, you knew that you had to leave, right? Kituufu kale kino walina okikola okwate kuba ogenda. Right, that's right. Tusobola okubeera ffena tonkwatako gatya tonkwatirira. Omanyi? You know what? Omanyi? We screwed a couple of times. Tetuganye kale tubadde twetambulira emirundi egiwerako ddala just. No, really. Okimanyi kisukako ekyo nedda. Kituufu we had sex a couple of times, that's it. Tekisukako ekyo. This would never work out, right? Kyofena twakimanya tekigenda kukola. I did. Nze nakimanya tekijja kukola. Genda. Bank. Genda obe banka yo. Go. Genda. Omugaye kale ekisuufu kiri nti we screwed a couple of times. Kyekyokka sigamba nti oba kibadde mulaavu naye nga ekisuufu kibadde mulaavu. Era mugaye genda okola ekyoteekeddwa okukola. Abayaayi. Namaana alyoka avaamu omulango gw'omwanguka. Yes, ke kaseera mutabani. You're a good man, Emmy. Oli musajja musufu Henry. Naye mutuufu naye yakitula mu mutuufu omusajja abasajja yabateeka ku kino. Ate amala baveemu ku ddakiika esembayo. Musaasu ye yamugisa ewakaawe mu kkomera gye yali ayagala okukamala. Tetera mutuusiza ate amuveemu. Leero lwe lunaku lw'omuzannyo ate leero lwe balina okuggyayo ensimbi. Ate olwaleero ensimbi lwe zijja. Bantu bakwate kuba okujolaba omuzannyo. We can show our audience that the future is something we really need to feel. Bana tulina okulaga abantu baffe nti ebiseera by'omu maaso kyekintu kye tuteekeddwa okugezaako owulira. The beauty of our imagination. Tulina okugezaako balaga obubalagavu bw'okuteebereza kwaffe. Okitegeera. Mutuule wansi njagala n'owulirize. Ye director wulira. As we're saying, nga bwe tugamba mu nsi yaffe. Go out there and break some dicks. Go there and break some dicks. In the corner, double into the center pocket. Oli n'ayongerezaako bano nno beenyigidde. Ogubbi nnyini. Kati ekimotoka nga kijja. Ono ng'akwata ekkubo okuvaayo. Yabaga asiya omulimu sete. Milioni 6, milioni 7.8 eza dola ezo sete nyingi. Sofa kati bali abantu. Bo bazemu bali abantu nga 5. Gasheko noli yegaseko oluvanyuma. Buli omu se bakakadde esete nyingi. Thank God the train is in. What time is it? Saa mekaawo.
It's light already. Obudde bwazibye dda. Kimotoka nga kijja. How you doing, Frank? Oli otya? Gyendi. Bwebasifu nga bakwata ekkubo okujja munda. Dear, so Yesu Kristo. beautiful. Laba ekifo nga bwe kiri ekibalagavu. I used to sleep here when I Muzanyo bwe guti bwe gutambula. The train is 2 hours late. Yateranga okwebaka wano Good management? ng'akyali mwana muto. like a little girl. Kaseera kabika katuuse. Diirwa eri ku mumwawo ku nnyindo. Sente gyatuuse edda bagireesi za kuteekebwa munda. You ever think what you could do with all that money, Frank? Manchi kyoyinza okukola singa ofuna sente ezo Frank. Lwoli agenda kulitayalinga mu weeks 2. More money than that. Yajja n'asindika ka message. Basindikidde ka message go. I guarantee you. Aya. The Super Bowl within 2 seasons. Perfect. Another chance to lose. Oh, my childhood, my innocent childhood. Obuso bwange. Nursery. I looked up from here into the garden, and I woke up happy every morning. Oh, my cherry orchard. Oli agenda okuzzaawo bw'ati nga alamu bagisajje. Kiwedde. This is it, Frank. Ndowooza bye bino Franka. Ogenda kuwumula baatugambye tulina ke twakutegekeddeyo. Kano ka retirement package ffe ke twakufunidde. From France. Twalowoozezza twagatufunira ekirwalisi ekiva mu Bufalaasa. Where is that old geezer? Embutuufu yonna mukadde aliwa. Kakkana naawe. Don't break a leg. Play's already started. Omuzannyo gwatandise dda naawe tomanyira. Goodbye. Weeraba. Badde ki? Weeraba ssebo. Southman. Ekireta kijako kuba peke. Aya, tugende maaso. I see you to join us, old man. Weebale twekatako na mukadde oluvannyuma. Gambe basime. What now? Kikyate. Onajjeemu alwadde. No, not again. Tuddamu ebintu by'oggwe. Yesu Kristo. Ne luli lwe baali bagenda okubasire bagetandika. Yajja kabalasi. Aliokagayo musimanyi yalidde sausage ezi. Kupina wiru. Kituufu kiri tono buli wafunamu okutya yajja kabalasi. Tell us what to do. Tubuli eki ekyokukola. I tell you every day. Nkubulira buli lunaku. The same thing over and over. Ekintu ekyo kiddigana enfuna gye zimu. Orchard and the rest of the estate for villas at once. Right? Tuwandibadde lisi okyali tubitunda ne tugezaako kuba nga tuteekawo amayumba. Soon. That is all so vulgar. Byayogera biri volga. Biri muzannyo. Kimotoka bwe kimala oteekayo sente nga kisimbula. Unaasaba kimu abayaayo babbe sente ezo ekyo kyolwaliro. Kiri kitya? Nga ssebo bookya waliyo ekibaati. Bakyokyezaako. Welcome to my world, bitches. Welcome to my world, mwe ba bitches. Awo ssebo kakakensi okwokya amabaati ago. Kati balina kulaba oba omutetegye guli waliwo okwokyawo nga naye omutete teguliyo nga bwokyeza wakyamu. Fuck yeah. Leka tusooke tulabe kiri kitya waggulu eno. Bintu bitambula bitya. Ngeri okuzza amaaso okwekaanya nga ssebo omudidi gw'esibi gye guli. Sold. Yes.
oba bagusibya buli kaveera kalimu kakadde akadoola. Lodi yadda mu muzannyo. Abaana ne batandika okupakira omudidi gw'ensimbi. Baabo. Don't rush me. I'm all dizzy. I can't talk. When we got to the auction, Daragonov was already there. He bid 30, I bid 40. Ino sio bapakira kashawo. Well, I went up 10. Well, it didn't take very long. And the gavel sounded. And now the cherry orchard is mine. Lodi sebo cherry orchard yali agiguze mu muzannyo. Yali agamba nakyo abagijjo basobole okugezaako teekawo. Kyayagala bateekewo amayumba. Guti guli awo. It's mine! Kasente sebo kapakirwa. Bwe batyo ne bassaamu omudidi gw'ensimbi. Tell me I'm dreaming. Banaye muŋŋambe nti ndoota. Orchard sebo agiguze. Kyokka te kannakyake kaali kagikomye yali yakakomyawo ku kyalo. Kale sebo nga bamaze okugyayo ssente kano kabalyamu olukwe kasijjaka. Joe, take the money and put it. Joe wandibadde okwata ssente zo n'oziteeka mu motoka. Joe! Yo gwe sigalawo oli toseguka. Don't fuck with me, old man. Saagala onfakinge nange gwe namukadde. Kill me. Ogenda kula kikunzita. Listen, stay out of it. Ba ku mutwe. What are you doing, Eddie? Ukola ki Eddie? Welcome to the party. Webale kujja kabaga. What are you doing, Eddie? Ukola ki Eddie? Henry, money. Olowooza nkola ki ssente kye kikulu kya byonna. Come on. Ssente bwe ziri ffenna tugenda gabana gwe sirika. Kwata ssente ezo zitwale mu motoka. Move. No happy ending for you, my friend. Ono yakafuna n'akaluma. Oli bamukubye mmugu. Gwe ka tirugwe. Wewe. Ira wansi. N'omukadde akatuddeko. Akamenya omukono. Old man. Wayina mukadde totamu. 4 places, Act 4. Act 4, place. Unayina ogenda ku stage kyokka ate. It's going very well, everyone. Buzibu nga bunajja. On stage. Banaye ngenda ku stage. Bamukubye ekyasi ku mugwa avaamu omusaayi. Son of a bitch. Gwana gwamala yagumanyira amanyisi ebosete. Rodi yajja. The peasants have come to say goodbye. They're good fellows, Yermolai Alexeyevich, but in my opinion, a little stupid. You gave them everything in your purse, Luba. That was wrong. Quite wrong. I couldn't help it. I couldn't help it. Won't you please come and drink a glass as a goodbye? Bali aguze ebyabwe n'abasiranya. Ono baamusekula ne bamusibira ne bamulekeyo mu ttano. Gasiya. Ne baddira omudidi gw'ensimbi ebisawo banga 8 ne babiteeka emabega mu ggaali. Kirabika buli kimu kiwedde kati tutawanyike. Musaatu yajja dduka. Yalina ovaayo ku stage wadde omuzannyo tegunnagwa. Kuba munaye poliisi eyinza onneggukiraawo ne bakusiikana ku stage ng'okyali mu katemba. Yalina okgenda ne bacapeeri. Wabula mu motoka atudde abirowooza. Stop the car. Yabaga kibasooke basibe eggaali. Stop the car. Musibe eggaali eno temugenda. Henry. Henry. Wake up. Stop the. Eno sebo bagita drive we simanyi run away car. Stop the fucking. Mugamba sibe eggaali biveeko ebyo. Wayisibe motoka. What the hell are you doing? Kera tukola kigwe munywanyi. Agenda. Tufudde. Grapefruit's as big as your head, Max. Grapefruits sebo gibeera neno bibanyi nawe wabingamba. Nyina okwatikuba ina sikano mu kyalo ono. Okay, kid. Kale kid. I'll be seeing you. Tujja kuba tulabagana bw'ono obufunye akakisi okuva tujja kuddamu tusiikale tukuba omutemu agwo. Kale. Era bwatu n'abasiibula. Yadduka misiri agenda siikane dakyala. Just forget about it.
Let's get the hell out of here. byerabire biveeko gwamma tugende. Dear mother used to love to walk about in this room. My sister. Lwoli atuuka misiri asobole okusiikana kapaati ke. I'm coming. Muti bagutema ennyumba bagenda gijjawo bazimbewo kuba mizigo. Lwoli akaddakawo ssebo kapaati ke. Yafubutuka mu bantu, linda Iye. Abadde alina okuba nga agendedde ebyata mu muzannyo talina kudda. I had to come back. Mbadde nyina okudda. Ako nga tekaliza. The moment I stepped on the platform, the blood drained from my heart. Olunaku lwe nasooka olinnya platform ne nkulaba. I would never see you again. Kwegamba wali okulukusa omusaayi okuva mu mutima gwa nali suubira obosaka oyo ali kuki. Oyo mutumbavu ali kuki ako kasini akajjeewa. Henry, what is this? What are you doing? Henry, biki byokola ati? This is the only way you'll listen. Ati munaye nalowooza mu kano ke kafu okukawa osobola okuwuliririza. Well, you should have gotten on that stupid... Wandigendedde ku kitraini kyo. Mistake would have been getting on that train. Yandibadde ensobi ogendera ku train. How I feel. No, don't pretend. Nga sikuwulidde engeri gyempulira. You care about his money. Leka kwefuula gwe kyofaako kiri kimu nsimbi. Kagendo bano bayomba byawe byaddala naye omuntu wabala alaba ayizoozo bamuzannyi. You need any help? Get out! Mufulume. Don't you have a train to catch? Mufulume. Nadaze omuga tolina genda ku train. Olina kuba ng'ogenze ku train. Selfish. Ono omukyala nakyemalira. The orchard right out from under us. He's destroying it. Right in front of our very eyes. Sometimes Ebiseera ebisinga. you must destroy in order to create. Omanyi bagamba you must destroy in order to create. Pasts in order to live. Layini zonna zayogera ziyiyizaawo nenakya layini zayogera baziyizaawo naye nga bali mu kuyomba okwaddala kubanga eno siini teriimu mukatawo ne mu pule teriimu naye bano abantu balaba siini egenda maaso naye ate ng'enyuma ne direkita yeewunya n'asooka asirikirira. Meet me in Moscow. Nsiikana mu Mosiko amugamba musika va ku stage mbwaggwe siina gye ndaga amugabe basiikane mu Mosiko. Odduka ki? Kiki kyotya? Yes, you are. Of what, Henry? Tell me. Ngolowooza nyinza kutya kimbulya heno enti eki otya Because I love you. lwansonga nkwagala mukazi gwe bannange ngabe basiikane mu Mosiko. Meet me in Moscow. Njaga tusiikane mu Mosiko. Tell me you'll meet me in. Ngamba nti ogenda kusiikana mu Mosiko. Ddala mutuufugana nawe omusajja omusiikane mu Mosiko. Otya ki Gasiya? Batulo batalese okuwaga. Okimanyi nti ovaaba omusaayi. Meet me. Nsinkana. Lights down. Soko kendeza amatala kaddakaawo. Director no yefudde mu akamanyi. Abagabi bakendeza amata. Kendeza amata nje. Jula. Waye gwe Jula. Say yes. Kirija. Ye director w'obuzanyi. Fuck, Henry. Ono yagamba kimwe nwe banange. Ng'amusiikane Mosiko. Wabula agenda salawo ki. Bwakiriza baba bagenda kulya sente. Laba. Boterewo. Ne Kabaka n'asibukaga nabagako bizote buzanyiranga. Busika bwaffe bulamalamba busika mu Kizito Studios. Majesty Plaza level through kamna matoto gasikule wa isekuzi no City International. Bisasho paza kene. Knock upon my door. Level Plaza wa kiseka. Nagamba busika na madam's video gwafe masaka. Seba video je kalisizo. Black and blue. Nana bakada musikango tuli tugakuza mukasima kaitwa stolen. Tuzama kaitwa stolen. Wabula timwera bila bayitwa ba Matrack Technologies. Nabagambye eti obo yagala kuteka track mmotoka yo. Osobola okugezako gitrackinga bonna weebeera. Bwesika nabayitwa ba Matrack Technologies.
ate nga sipotoka zokka zibatulaka yango gasseko n'ebisigadde ate bwoba oyagala kulabirira bizimbe byo Weekend Property Services bakola property management ate kati balina n'ettaka eppya essufu batuukire King's Possibility Limited Samana Beautiful Relax Speaker and Stories My Technology Budo Club kama bakomire mweraba Nobody but you, babe. I ain't gonna answer to nobody, no. They can call me on the phone, but no matter how many times that phone rings, I'm not picking up for no one. Until that fat lady sings, oh, when we're making love. Now you know the world ain't got nothing, oh, nothing to do when we're making love. I won't answer to nobody but you. Oh, yeah. Listen now, people they ask a lot of me, always want more than they got of me. Yeah. Let them say I'm hard to find. I'll do what I got to do and bring it home to you. It's your love I got on my mind. Let them wait, let them wonder where I go and what I do. Oh yeah, I'm not answering to no one, no, until you